Tweyanza nnyo tweyanzege omulungi atulaba ku BBS telefayina eyaffe olunaku olwaleero lunaku lwa Monday. Jjukira nti buli lwa Monday okuva ssaawa 2 paka ssaawa 3 tubeera tutuusa ne programu yaffe tuzimbe. N'olunaku olwaleero nze Annual Katamba omutesitesi era omwanyizi wa programu eno. Jjukira nti tutambula wamu ne bannaffe aba Namulondo Investments, ekitongole kya Ssaabasajja Kabaka ekizimbi ekivunaanyizibwa ku kuzimba ebizimbe byonna, oba kyakalina oba nnyumba ya kusulamu oba apartments. Oyinza okuba ng'olina ennyumba ze wazimba edda nga za byabusuubuzi nga weetaaga ba property managers ab'omulembe abagenda okuzirabirira bakukwataganye ggwe nannyini nnyumba ezo n'omupangisaawo nga tewali muntu n'omu anyigiriziddwa kuzigirira aba Namulondo Investments be bajja okutembeeta mu nsonga eyo. Bali wali ku kizimbe ekyamuganzirwa Zaayi Katwe, genda ku ofiisi awo obabuuze, ebigambo byonna bijja kuba nga bikutambulira bulungi nnyo. Bebateeka ssente mu programu eno yaffe tuzimbe we tukoonera ku nsonga ez'enjawulo ezikwatagana ku kisaawe kino eky'ebyokuzimba. Nzira mu kutegeeza nti nze Annual Katamba omutesitesi era omwanyizi wa programu eno. Tuze tutunuulira ensonga nnyingi nnyo mu programu yaffe eno era olunaku olwaleero tulina ensonga gye tugenda okwogerako, naye tubadde tusinze kwekubira nnyo ku mbeera ey'okweteekateeka mu kuzimba, embeera ey'okuzimba kwennyini nga tusuuliridde ensonga eno ey'okuba nti tugenda ku nteekateeka ey'okusereka. Olunaku olwaleero tugenda kutunuulira okusereka, naye ng'okusereka kuno tugenda kukutambulira mu biba eby'enjawulo. Tugenda kutandikira ddala okuviira ddala ku kuteekateeka omuntu agenda okusereka ku site egenda okuserekebwa, ogenda kuseresa ki, byonna byonna bitugenda okutunuulira ku lwaleero. Nakutegeeza nti sirina bukugu nnyo butembeeta bigambo ebyo by'abakugu, kyekindeesa abakugu ab'enjawulo ne batuyambako mu nsonga eyo. Era n'olunaku olwaleero negatiddwako injiniya wange amaze okweteekateeka, njagala tubuuzeeko ate oluvannyuma tweyongere. Ssebo injiniya, oba tulaba babuuzeeko oba babulire n'amannya go ssebo. Balamusiza bannaffe mwenna. Yongera ku ddoboozi bakuwulire. Balamusiza bannaffe mwenna abalaba BBS telefayina. Amannya gange Luburwa Samuel, omuseresi w'amayumba, nga nsereka buseresi, kusereka na siiringi kyekyokka. Esebo. Njagala kumanya asereka abeera n'enjawulo n'omuzimbi. Tutandikira omuseresi n'omuzimbi biina enjawulo. Ensonga lwaki ebiseera ebisinga ennyumba bwetuuka ku holoplate, ku koosi esembayo eya holoplate, tukekisanga weetaaga omuseresi n'omuyita, oba ogenze ku sekita eddako n'omuyita n'akubaliramu nga bwe kigenda obubeera, luufu bwegenda obubeera, n'apima. Bw'amala oppima n'afuna measurements ezo n'apima nga bwe ennyumba bw'eneebeera. Ekitegeeza ne mu mbeera eno ey'okuyiga ebintu bino eby'okuzimba, omuntu asobola okulondawo n'agamba nze kanjige kuzimba, nze kanjige kusereka. Bwe kityo bwe kiri ssebo? Bwe kiri mukama wange. Era n'oba ogambye nti kuba kusomesa mwana nga ye ayagala kuyingira mu field ey'okuzimba, byonna tubiyita nti kuzimba, naye mu courses nga tuze mu lulimi lwaffe olufuutifuuti tulinayo kye tuyita bricklaying and concrete practice, tulinayo kye tuyita CJ, that is carpentry, tulinayo kye tuyita plumbing, tulinayo kye tuyita electrical, ge masannyalaze. Bricklaying and construction and concrete practice. And concrete practice. Ebyokuzimba. N'okuyiwa enkokoto. Yes sir. Ate bino ebya electrical bye by'amasannyalaze. Plumbing bye by'amazzi. Kakati olunaku olwaleero njagala tutandikire ku nsonga yaffe ey'okusereka. Omuntu bw'awulira ekigambo kusereka kikoma ku kubikka bubisi kizimbe waggulu, oba waliwo ebintu eby'enjawulo byalina okuteeka mu kumanya kwe, nti omuntu waba ayogedde ku kigambo kusereka kino nekino kyalina okuteeka mu kumanya kwe. Tutandikirawo. Omuntu yenna ng'atuuse ku level ey'okusereka ky'olina okuteekako ennyo essira nti olina okwenywezaamu. Okwenyweza otegeeza ki? Mu nsimbi. Kubanga ojja kwetaaga okusereka, ojja kwetaaga emiti, oba ogenda kukozesa mabaati, weetaaga amabaati, weetaaga amategula singa gaba amategula, weetaaga, waliwo bannaffe ab'amayinja, ojja kwetaaga amayinja. Kale era omuntu yenna nga yali azimbyeko asobola okutegeera nti okusereka kwa bbeeyimu. Weetaaga okwetegeka obulungi. Okwetegeka olinga agamba nti okusereka bwe nkutandika mmanye nti kati sente zigenda kutandika kuyiika. No, si kuyiika.
sikuyiika wotegeera otya gwe kenyini oyita omuntu n'akubalira bw'akubalira n'akubulira kye weetaaga era n'omuwendo n'agukuteerako byonna byonna babikuteeddeko nawe osobola okugenda w'obigula buli kimu osobola okugendawo nti weetaaga miti kanziruke wano neetaaga mabaati kanziruke wano neetaaga mategula kanziruke wano kati osobola okuba nga naawe olaba omuwendo n'ennamba gye yakubalira gwe kenyini weejajinga wekka n'omanya nti nina okubeera seeti. Kakati bwe mubeera mubala nga bw'ogambye nti gw'ogenda okuteekerateekera omuntu ono azimba omuwendo gwagenda okwetaaga mu mbeera eno ey'okusereka bwe mubeera mubala mutandikira ku kimmwe ng'abagenda okukola omulimu guno gw'okusereka ssebo? Tutandikira na kupima kizimbe kyenkana kitya mu luzungu kye tuyita span nti kyenkana kitya kiri kitya vale mulimu mmeka kiri kitya bwe kityo. Njagala otunyonyole bulungi vale obeera otegeeza kye bigambo ebimu by'abazimbi ffe tetubitegeera bulungi. Vale kati nga bw'olaba ennyumba eno wano wennyini we tuli kuva ku nsonda eri n'otuuka wano weetuuse ekole ero gye tuyita vale mukama wange. Ekizimbe akasolya entambula gye katambula wano gye kenyoola bwebityo ye vale yeba vale kati n'omanya nti wano mpimye wano bwe wati wenkana bwe wati newali wenkana bwe wati kati ogenda okipima ennyumba yonna kasitomala okumanya ebipimo byayo ng'odda mu kitabo ng'obalansinga ng'omanya biki byewokola biki byeweetaaga. Kakati ogambye opima ekikupimisa kino obeera opima bugazi bwa kizimbe nga bw'ogambye n'ennyoola gye kyenyoola. Njagala kumanya obugazi buno oba okupima kuno kw'oba opima kwe kupima obuwanvu bwa kasolya oba kupima bigendagenda mu kasolya? Okupima kuno kwe kukuwa obuwanvu bwa kasolya kubanga kati nga bw'olaba wano we tuli bw'opima okuva awo paka wali n'opima n'eri okuva ali paka eri kangeze nti wali 3 waba 3 mu kusereka tulina kye tuyita okudividinga okugabiza by 3 kati kyo dividinze by 3 kyekikuwa IT y'akasolya. Bw'omanya ti sipani y'ennene eri bweti 30 dividinga by 3 nti eba 10 akasolya kaba 10 kati mulimu bakama baffe abamu nga baagala ekintu ekyesulise kati mwezo 10 osobola okuwagattamu futi nga 2 oba olina gamba njagala standard that is divide by 3 that's the standard ogabizamu emirundi 3 kyofunye oshigabizamu emirundi 3 kati kyofuna bwe buwanvu bwa kasolya. Kastomala kasolya IT oba maze ogifuna. Kakati nginiya naliko musaza lya Ssaabasajja Kabaka ndowooza ly'Ekkooki ebeera Rakai ebitundu ebyo naye nalabanga ennyumba zayo bye bipimo bino ebyaffe ebya bulijjo ennyumba zino ezisulwamu 3x3 ezo bwe zityo 3x2 bwe zityo nga zizaffe eza bulijjo ezisulwamu naye ng'ate obusolya babuwunzika nnyo ng'akasolya kaba kawanvu nnyo ne bakawunzika. Ekyo kiva ku kisebo? Ekyo kiva ku muntu mwali mu kitundu mwali kati kangeze oli mu kitundu nga basulise nnyo nga bonna olaba basulise nnyo kati gwe bw'ozimba bw'osereka nga tosulise era naawe olaba nga eyiyo yeefaananayo kanaye okufiitinga mu mbeera okujja mu mbeera n'olaba nga nawe ogenda n'ekyo kati yeeba enkola yaayo. Mu mbeera eno ey'obudde bukyukakyuka muyaga nkuba bwe bityo muzira akasolya kano kalina engeri gye kayinza okukosebwa olw'embeera y'obudde mu kukawunzika kwako n'obutakawunzika kwako kalina engeri gye kakosebwa olw'ebintu ebyo? Akasolya kisinziira okoze kasolya ki. Tuyina kye tuyita hipped roof ye mwamba yeeno gye tuliko mwamba nti oye side zonna oye side zonna kati tuyinawo ne kye tuyita pini. Kati pini abamu gye bayita nti eyiwa erudda n'erudda kati kisinziira kati oba okoze mwamba teriyo buyaga ne weeba yenkana ki kozi ng'egenda suula nnyumba yonna
ate bw'obeera okoze eri pini gy'ogambye eyiwe side ne side bw'eba eyiwa side ne side eyo pini singa ekibyaga ava erudda luli nga w'amaanyi nnyo asobola okusitula erudda olumu ne luyiika naye nga kiba kizibu kubanga akasolya kano tukasibira ddala okuva mu bulooka tulinawo obubaati bwe tuyita upayani mu luzungu naye nga kiba kizibu. bw'ogamba nti mukasiba okuvira ddala mu bulooka obeera otegeeza ki? Tusiba okuva mu holoplate okuva mu bulooka mu biimu eri ey'abazimbi gye bakola eya concrete ne tusiba paka mu holoplate nebeera nga yonna eri wamu kati kitegeeza luufu eyo eba eviira ddala mu kizimbe oba ogigase n'ekizimbe kitegeeza embuyaga ne bwebezze kiba kizibu nnyo kozi gyegine nga gino emiyaga gino gye bayogerangako gisunami nga gye gibagize. Kakati ate embeera singa nsereka kiwuyi kimu nga ye ludda lumu wadde obadde togiŋŋambyeko eyo ye embuyaga eyinza gikosa eti? Gwe kasita oba nga okozesezza omuzimbi atali mutuufu egiriwa naye bw'oba okozesezza omuntu omutuufu nawe bakiwuyi kimu ebeerawo. Kakati bwe tutandika embeera eno y'okusereka nga bw'ogambye nti obugazi bw'enju bwe bukuwa okwewunzika kwa kasolya oba okwewanika kwa kasolya, njagala kumanya kiki ate ekikuwa space gy'ogenda okukozesa mu kuteekawo emiti gino gye muluka gino egya buliti, kiki ekikuwa space eyo okuva ku buliti emu okudda ku buliti endala kw'ogenda okukubira amabaati mu mbeera eyo? Space eyo gira ddala eba standard ejja nti singa oba okozeseza bubaati obw'amategula muzungu bye tuyita versatile oba okozeseza spike kati ku versatile tukola 18 inches 18 ku mabaati ge tuyita aga spike tukola 30. Spike ge galiwo? Spike ge gana mabaati ag'emigongo emigazimu emigongo emigazimu n'osanga nga waliwo akagongo akafunda omigazimu bwe bityo kadde n'akategula bwe buno obujja era ng'obutegula agafaanana obutegula ne gano aga ordinary ge ga bulijjo gano nga ge twasangawo getuyita ameeru. Getuyita ameeru. Kakati ogambye agakategula mulekawo inchi 18 wano ne mulekawo inchi 18 paka. Kati ate gano agagondi ag'emigongo emigazi n'otugongo otutono ne mulekawo meka? Tukola 3. Lwaki kiba bwe kityo? Kiba bwe kityo lwa nsonga akategula kano gye kakoma okuba nti kategula ekikafuula akategula kubeera nga kakumukumu kagenda kemenyaamenya tisinga oba okoze espace nga nnene ebbanga nga ddene kitegeeza nawe omukozi ogenda kalinnyamu kakke ng'okola naye so oba otaddeko obuti obwo nga bwakumukumu tekiba na buzibu n'omulundi n'ogumu. Kakati tukyagenda maaso n'okwongera okunnyonnyoka ensonga eno ey'okusereka, kyenjagala okumanya mu mbeera eno ey'okukozesa buliti oba emiti egigenda okwebakako amabaati gaffe tuba tusazeewo okuseresa, musinziira ku kyokulonda ekika ky'omuti ekigenda okukola oba okuwanika akasolya? Ekika ky'omuti oluusi bakama baffe be baagala emiti ajja akimanya ajja akyetegedde nti owayi olizimba kozesa payini oba kalitunsi, omulala nagamba kozesa payini oba kalitunsi, kati gyonna miti mirungi. Gyonna miti mirungi kati gwe gy'olaba gy'ayagala gy'okozesa naye nga gyonna miti mirungi. Gwe ng'aludde mu mulimu guno oba gwe ng'akola omulimu guno wabeerawo ogwo gw'ogamba nti nange gunnyanguyiza tegubeera na kino omuntu oyinza kumuwa magezi ki mu bika by'emiti ebyo by'ayinza okukozesa mu mbeera ey'okugula buliti? Sebo, mu mbeera ya buliti nze emiti ebiri gyokka gye nkozesa, payini kalitunsi, ebirala sibikozesa. Lwaki? Kubanga emiti ogwo n'oba ogenze nti oba oli mu kuddaabiriza nnyumba n'osanga nti bakozesa payini
oba bakozesa kalitunsi ogisanga giri seti nga bwe giri okusinga ate emiti emirala egizazigika ne mumenya okuddaabiriza saate gino gibeerawo nga miki emiwangaazi. Nzize ntunula obanga tusoma ne bayinjiniya ab'enjawulo mu programu yaffe eno yatuzimbe nga bangamba osobola okuzimba empola empola n'omanya nti oba nazimba weekend kasawo n'omanya oba nazimba lunaku kasawo mu mbeera eyo ey'okukola empola empola. Singa omuntu abeera ali mu mbeera eyo ey'okuzimba empola empola bw'atuuka ku kusereka eno nawo akyasobola okutambulira mu mbeera eyo. Mu mbeera y'okusereka osobola naye ate si bbanga ddene. Akasolya tekeetaaga mmalawo mwezi, ekinene ennyo mwezi, tekeetaaga sussa mwezi kubanga emiti omusana gugikosa ne gubeeraawo gituuka ekiseera ne gyewetaaweta ne gyewetaaweta ne ginafuwa enkuba n'ekuba omusana ne gwaka, enkuba n'ekuba omusana ne gwaka, kitegeera kati munnange awo bwe watyo tekeetaaga kulwawo. Era ensonga lwaki luli nagambye olina kuba kunywera kuba kyo si kyakulinda nti bwe naafuna nja kuyiwayo ebbulooka nebeerawo bwetyo bwetyo. Kiba kyetaagisa n'oba nga osose kyetegekera bakitambula lumu ebiseera ebisinga. Ntera okulaba abantu abamu nga aseresezza amabaati naye kati nga zino buliti zino zetutuddeko oba zino embaawo zetutuddeko ng'ate yakozesezza byuma. Eyo embeera omuntu agituukako ddi? Embeera y'ebyuma nga bw'omanyi ensi yaffe ekyuka, tekinologi yeeyongera nabo naye bw'aba afunye engeri gy'akoze eki gy'aba akisoboddemu era bw'aba afunye oyo yennyini ng'ali alina experience mu byuma nti nseresezza byuma naye aba asobola okukikola. Naye ekyo ekyuma nti lwakuba kyakasente kangiko okusinga ate ku mbaawo zaffe. Kakati kirala kyenjagala okumanya nti singa mba nsazeewo okusereka mu mbeera kubanga omulamo gwa programu eno kwe kulaba nga tuyamba abantu baffe okukekkereza ne bakozesa ssente ntono mu kuzimba naye nga tebasudde mutindo. Mu mbeera eno ey'okusereka ogambye tulina obusolya bwa mirundi giribadde ng'esatu gye tutunuulidde. Tutunuulidde akappini akayiwa sayidi ne sayidi ne tutunuulira n'akamwamba ne tutunuulira ne kano akakyuyi kimu. Mu mbeera ey'okukekkereza kyuyi kimu ye sijja kutawanya ye tumuveeko. Akano akappini akayiwa oludda n'erudda neene yamwamba eyiwa sayidi zonna okwetoloola enju. Omulabi waffe wandimugambye nti kasolya kyakagenda omuyambako okukekkereza mu mbeera eyo sebuka obwo bubiri akamwamba n'akappini. Okukekkereza mu ki? Okukekkereza okuvira ddala mu bigenda okukozesebwa mu kusereka wano eno kuba tutunuulidde kuseresa ndooza tugenda tutunuulira amabaati tutunuulire n'emiti sebo. Bw'oba okozesezza mwamba osobola okuba nga okekkereza amabulooka n'omusenyu ne seminti ebyo byosobola bikekkereza naye tosobola kekkereza mabaati. Batusobola kekkereza mabaati saate tugende mpola mpola. Bw'okekkereza amabulooka ne seminti otegeeza ki? Tusooke tunnyonnyola ekyo tulyoke tugende ku kali akappini. Sikitegedde. Ogambye nti bw'okozesa mwamba ogenda kukekkereza amabulooka ne seminti ogakekkereza otya bwe tutandikira ku ekyo? Kati nga tutandikidde ku ekyo bw'oba oseresezza mwamba kitegeeza sayidi zonna oziyiye erudda amazzi gonna oba ogayiye erudda n'erudda. Saate wano bw'oba okozesezza pini kitegeeza awamu ogenda zimbawo bulooka kiri kyegambye ogenda kekkereza ebbulooka omusenyu ne seminti awamu oba ogenda zimbawo enooyiwe n'enooyiwe eri ozimbeyo n'eno ozimbeyo. Kakati kyenjagala tukubire nga tugenda okuwunzika ekitundu kyaffe kino ekisooka mu mbeera eno ey'okusereka nga bwe tugambye kiki ekisinga okutwala ssente ennyingi omuntu amanye kuba ayinza okuba nga tagenda kukitandika lumu naye asobola okweseetinga n'agamba nti kino kye kigenda okusinga okutwala ssente nnyingi kankigule mu bungi nsooke nkiteekaawo. Kiki ekisinga okutwala ssente nnyingi mu mbeera eno ey'okusereka sebo? Mu mbeera ey'okusereka
bw'oba ogenda seresa mategula kati ngeno site gye tuliko mategula ge gasinga otwala ssente nnyingi. Bw'oba ogenda seresa mabaati era amabaati ge gasinga otwala ssente nnyingi. Bayinjiniya bali batera okutugaana okugula ebintu eri gye tutandikira wansi mu kuzimba. Simanyi mu abaseresi mmwe ekyo mukyogerako kife nga bannannyini kwezimbira tugende twegulira ebintu byaffe. Oli waddembe okwegulira naye nga oli n'oyo omukugu okulaga nti neetaaga muti tebakuwadde muti gwewese wetaaga mabaati kampani kyegenda okuwa ebbaati eddungi lyennaakola nawe n'olisanga n'omulabi n'agamba ani amuserekera oyo nga dinajjayo nange omulimu gwange erinnya lyange kati kiba kyetaaga nembanga nkuyambako nga buli kimu neebuuzaako so sigenda nti miti n'otwala afusoyo ne batikka emiti ne batikola okuba osasudde 262 ne baleeta ekitegeeza mba nina okubeerako just kuyamba gwoŋŋamba nti ogenda kugula wano nze mba nkuyambako okugaa nti ekyo kirungi ekyo kikyamu. Kale tweyanza nnyo tweyanzege omulungi atulaba ku BBS telefina eyaffe tuli wakati mu programu yaffe tuzimbe olunaku olwaleero tutunuulidde ensonga eno ey'okusereka ebizimbe byaffe. Tetunaba kwawulamu tusereka kizimbe kya mabaati oba tusereka kizimbe kya mategula oba tusereka kizimbe kya mayinja nga bw'omanyi. Tukyagenda maaso n'okutunuulira ensonga yonna ey'okusereka nga tutunuulidde ekintu kyonna mu bugazi bwakyo. Naye katusooke tuwumulemu katono nnyo tugenda kukomawo ate tweyongereyo tova ku BBS telefina eyaffe.